okuva sabbiiti bbiri emabega abamu ku basuubuzi mu kibuga Kampala ne mu kibuga Masaka n'awalala bazze beekalakaasa olw'omusolo ogwa value added tax oguva ku bintu ebibatunda abamu gwe bakazizzaako erya ifreeze bwe bagamba nti gwolekedde okusaanyawo amaduuka gaabwe era nga n'okutuusa kati bagamba nti singa gavumenti teyingira mu nsonga zaabwe amaduuka baakuddamu okugaggala olunaku olw'enkya era y'ensonga lwaki njagadde olwaleero nkuleetera abamu ku abo batubuulire engeri gye bakoseddwamu n'engeri enkola empya eno eya ifreeze gye bagitegeera n'okumanya ekituufu oba banaafuna okuyambibwa okuggyawo enkola eno oba nedda. Ampuliriza omusolo ogusinga okuweebwa abasuubuzi gwa mirundi ebiri ogwa income tax ogusasulibwa bizinensi zokka ezikola miliyoni 10 omwaka nga kussa n'ogwa value added tax oba VAT oguva ku bintu ebibatunda era nga guno gwe gulondoolebwa enkola empya oba system eya ifreeze eyeekenneenya ku ngeri abasuubuzi gye batundamu ne gye bayingizaamu. Ampuliriza naddala gwe omusuubuzi okusooka weetaaga okukimanya nti omusolo ogwa VAT gusasulibwa bizinensi ezo zokka ezikola obukadde 15 n'okudda waggulu buli mwaka. Katogo Godfrey abamu gwe bamanyi ng'owa Kinyomo Traders y'omu ku be twogeddeko nabo wabula asoose kutubuulira olunaku lw'atalyerabira mu bulamu bwe lwe baamulumba n'emmundu. Omukyala yajja n'ampa assessment ya miliyoni 6 nengenayo ne complain nga nabo tebakunnyonnyola gye ziva bannange ne bangamba tojja kulwanagana n'abasajja obasobola oba zina zikwata ozikoleki ne mbasaba ne bazikutulamu emirundi 3 n'entandika okuzisasula olunaku lwe mmalayo okusasula bwente miliyoni 6 omukyala yakeera wange n'ampa olupapula n'andaga 2 n'ambala emyezi 3 nga givamu miliyoni 86. Nabuuza omwami yali akutte olupapula nemuga niyunjagaza ki waite nakwezi bakomawo abantu bana n'emmundu wezi kugana abalunduza balowooza oba nina magendo. Ate ye Nakibule Robina obwa Robina Cosmetics bw'anyumya emboozi ye ku ngeri y'enkola eno ya ifreeze gy'emukosezzaamu ekaabya n'amaziga era ng'ono agamba nti kyasazeewo kati wekutunda ebintu ebyo byonna ssente zinaavaamu azimbemu obuyumba waakiri nga tannafa stress ng'enjogera ennaku zino bw'eri. Nze bukyabatandika okungerekera omusolo 2017 simisingangako wadde nagenda okulanga auditor ng'ajja ng'agamba bakubanja miliyoni 3 bazikusaako 2017 ng'otandika okusasula omusolo nga bulijjo tebasingambangako n'engamba zino sijja zisasula. Wayitawo weeks 2 nagenda okulaba nga bazze kumbala ne bagamba kati katongere tumudisciplining ne bajja ne bambala miliyoni nga zigenda mu 16 era ne bannemerako ezo sente n'ensasula nga 31 Desemba n'enkola ki n'enzimalayo. Kati guno ogwokubiri nga manyi mpumuddeko nsasudde ebbanja likoze ekiriwedde ne bajja ne wajja dabo kabini nnya bajje baseeko ebintu mu kwegayirira okungi ne bajjayo ebizigo naye nga bambuuza receipt ze wasuubulirako ziriwa manya osuubudde ebintu bisuubula ebimu ne bituuka oku expire nga mu dduuka nga bimazeemu n'emyaka ng'emeka 3 ebimu byalimu nabino eby'infirizi nga tebanakola ki kubireeta naye ng'omwami agamba mutikeeko byonna twagala infirizi receipt. Kyokka ye Ntensebero Nadia agamba nti ekisinga okumukwasa ennaku nti okukola edduuka yamala kutoba abantu abamu twasoma ze golaba nalimba buli nefuna ensimbi zange nezijja nsobule kyokka kati bo bakunganye eri bakuteeka obukodyo okulabika nti bino ebyo nabo babitwala babitugyeko ne batandika okuba lesente zonna nakumanya naye nga akakodyo ke bakozesa open stock nti kugulawo n'ebyo byolina kyokka ebintu bakuyingizamu tibyayingira nali. Njagadde okumanya engeri abamu gye bayungibwamu ku nkola eno ya ifreeze. Yajja ku dduuka lyange ne mugamba enkola gy'onteekako nze sigisobola saasoma nze ndi muntu wa kibiina kyakubiri ne musaba mu kiseera ekyo teba sente zoyagala tugerekere dduuka ku dduuka osobola okuleeta wano ebyuma ye n'agamba gavumenti yamutumye atuwa ebyuma bye n'abituwa n'agamba batagala kikozesa wano senguka okole ki oveewo nga badira bino ebintu byolina byosangiddwa nabyo ebitaze na lisiiti nga bagamba biteeke mu kompyuta kati bw'okiteekako kompyuta ya gavumenti ng'esalako otunda ebintu 10 omwezi okuggwako nga waleveni ajja leeta sente so togamba nti noba ekyuma kye kitubba wabula twasangibwa n'ebintu byaffe nga tibajja na lisiiti ezo ze baagala zibata irisiiti. Bano bagamba nti ekimu ku ebyo ebisinga okubatabula bye baagala gavumenti etegeere nti enkola eno ya ifreeze omusolo tegujja ku magoba naye egujjira ddala ku kapito waabwe tekuba yo tebaginyumiza oba baakubbye oba waliwo ebidibye. Kati sisitimu eno yeekugamba nti buli kootunda kayiseeme bo bajjako ki kati oyinza okusembayo nga ne items ebbiri z'obadde ofuna nga waliwo yazitwala atagenda kuwa ssente ng'akunyaze oba ne ziremerawo nga 3 naye ng'olwedde URA yatwala ssente. Bajja mu dduuka lyange ne balaba engano zange ne bagamba zino engano nazigula
bazigula dda naye tebazigula tobanyumiza mbu byasigadde mu dduuka. Mpuliriza okwawukanako n'ebibuga ebirala Masaka ezimbiddwa nnyo abasuubuzi nga kusa n'abalimi. Wabula benjogeddeko nabo nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe w'ekibiina ky'abasuubuzi ki Masaka City Traders Association Vincent Kasumba bategeezezza nti singa enkola eno tevaawo enkulaakulana ya Masaka yandisikattira kuba abasuubuzi bizinensi batandika dda okuziddukamu. Eno street yaffe ebadde erina likodi nti ng'obadde ova mu nnyumba omwo ng'oyinza n'okugaggawalirawo ng'oli bwakugamba nti nvaawo olaba abeesoma nze kankwesatu ennyumba ogimpe kitutte n'ebbanga ng'okufunawo ennyumba kizibu. Olwaleero waliwo emizigo egiwera ng'eno beetaano nga gigenda kweza mwaka nga gyabulamu abagiyingiramu naye batuukengako mu bantu bebajjamu omusolo balabe ono yabeeranga wano yadda ludda wa. Ebizimbe bizimbiddwamu gavumenti obibalira ku ngalo oyinza okugamba ekya URA ne Bank of Uganda bennyini bannamasaka be beezimbidde ekibuga kyabwe bakubwa emirundi ebiri ebizimbe nyini bataddemu ssente bikaze kati Masaka ekibuga ekitalina adde ka factory nakamu be bakulaga bano nti bazzeeyo mu nnimiro okulima Masaka batogisuubira kubanga erina gyeraga. Ku lw'abanne Katogo Godfrey agambye nti gavumenti yeetaaga okukimanya nti bannayuganda be bakozesa ne bebalabirira bangi abala ebibaluma be Bachina n'Abayindi ne bamusiga nsimbi abalala abasusse okutembeya ebintu ate babasuubulako. Ekizibu kye tulina kati tuli wano mu kamera zo olumala okwogera wano gwoti enkya empapula zikeera wo ate nga yengeri yokka gye tulina okulyagamu obutali mu mativu gwaffe. Wabula John Musinguzi Lujochi Commissioner General w'ekitongole ekyoza ky'omusolo mu ggwanga ki Uganda Revenue Authority bw'abadde annyonnyola enkola eno eya IFRIS asaba abasuubuzi obuteeraliikirira nti kuba enkola eno ate egenda kubayamba nnyo okubataasaako emisolo egiyinza okuba nga abadde bagibasasuza naye nga si mituufu. IFRIS tejja kubajja mu bizinesi. IFRIS ye kalimagezi tekinologi atangaaza mu bizinesi yo n'osobola okusasula omusolo omutuufu kubanga kati IFRIS emonitaringa VAT asasula VAT yali aguze ekintu asembayo gwe akiguze okuteekako amagoba n'okitunda tojja kusasula VAT ojja kukungaanya VAT otoleko gwe wasasudde ng'ogula ekintu kino oweereze government difference naye eyo difference ejja kuba esasuddwa oli akiguzeeko n'olwekyo si musolo mupya si musolo mubi ogw'affectinga business musolo mulungi ate gujja kuleetawo bwenkanya mu business space yonna abadde tebalina system ezibala businesses zaabwe bakozese IFRIS tebalina kufuna system empya. Wabula ensonga z'abasuubuzi n'okulaajana kwabwe minisitule y'ebyensimbi yategeezezza nti ekumanyi bulungi naye bw'abadde yayanukula ebibuuzo byaffe omutesitesi omukulu wa minisitule y'ebyensimbi mu ggwanga lino Ramadhan Gobi asoose kukatema abasuubuzi nti eky'okugyawo enkola eno ya IFRIS oba kyerabire nti kuba y'engeri yokka gye baalaba esobola okuyambako eggwanga lino okukuŋŋaanya omusolo okuva mu basuubuzi naddala abo abazze bagwepena. Ono era abajjukizza nti enkola eno tesookedde wano naye ne mawanga amalala nga Kenya n'amala gye yasookera nti ate ye omusolo oguggyibwa ku basuubuzi guli waggulu nnyo okusinga wano mu Uganda we guli ku bitundu 11.8 ku kikumi era abasabye bongera okutegeera butegeezi nkola eno. IFRIS has come and IFRIS is going to stay to ensure that we know how much have we earned from a transaction and is it what we have declared. Kenya is 17.4% and it is ranked 93rd in the world. Rwanda 17.1%, Uganda you are at 11. Era ajjukizza abasuubuzi nti eggwanga tesobola kuyimirira watali musolo wabula ku nsonga y'abamusiga nsimbi abatembeeya ebintu wagambye nti baakugitunulamu nti era baakuddamu okwekenneenya n'omusolo gwonna n'enkola ya IFRIS engeri gy'ekolamu. We are going to get to the bottom of this with the facts. Those foreigners who have been vending things through others, we have means now of getting them. Some people say the reason we don't want to pay tax is because we don't see what the tax does. How will the tax perform when there is no revenue? There must be money to provide the services. Nze Sabufu Matiya ku Radio Buddu.